Abawawaabirwa 6 bali ku misango egy'okufiiriza gavumenti ensimbi obuwumbi 3 n'obukadde obusoba mu 8 ezaali eza Buyaka Growers Cooperative bakomezeddwawo mu kkooti enkulu maaso g'omulamuzi Jane Okawo. Kajuga n'addamu okubasomera emisango 9 era bonna emisango ne bagyegaana. shillings meant for Buyaka Growers Cooperative Society Limited in contravention of the Treasury Instructions of 2017, knowing or having reason to believe that such an act will cause financial loss to the government of Uganda. Have you understood that charge? I've understood the charge. And how do you plead? It's not true and I'm not guilty. Have you understood the alternative count? Yes, my lord. And how do you plead? Not guilty, my lord. Olumaliriza okuddamu okubasomera emisango, omulamuzi abalaza abagenda okuyambako kkooti mu kuwulira omusango guno ne bannamateeka b'abawawaabirwa ne bategeeza nga bwe batabalinaako buzibu. Alagidde oludda oluwaabi okwanguya okuwaayo obujulizi bwe bagenda okwesigamako mu musango guno eri oludda oluwawaabirwa era n'abajulizi okukkaanya oba okutegeeragana we kiba nga kisoboka. Omusango guno guddamu nga 23 omwezi ogw'Ekkumi ate omusango omukulu gwa kutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno. Oluvannyuma kkooti yawulidde okusaba kw'okweyimirirwa kw'omubaka Michael Mawanda Maranga, omubaka Paul Akamba ne munnamateeka Kirya era bannamateeka baabwe okuli Kale Balaka abawadde ensonga kwe basinziira okusabira abantu baabwe okweyimirirwa omuli okuba nti bamaze ku alimanda ennaku 68. My lord, bail is applied at any given stage of the case, regardless of whether the case has been fixed for trial or not. Omulamuzi oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi awadde olwasatu omwezi guno nga lwe Lwokutaano kwagenda okuweerako ensala ye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.